745 students from Olusiisira luno lulina ekigendererwa ekigamba nti abantu abagenzeeko mu ssomero bandibadde bakyusa endowooza yaabwe ku by'obulimi. Abamu abasinga abasomyeko balowooza nti omulimu gw'okugenda okulima gw'abo abataasoma oba abakaddiye. Naye tulaba abantu ab'omugaso bangi nnyo nga bakola ebyobulimi ate era nga bavuganyuddwamu nnyo. Kirungi nnyo okuba nti Abeggayaza High School bagezaako okuyigiriza abaana ekintu nga kino eky'obulimi ekikwatira ddala ku busomyo bwa Uganda. Once type projects are implemented by Abis Foundation twakwatagana ne Gayaza High School okulaba nga student ba Gayaza High School tubongeramu mu ngeri gye bakomunicate n'okubagazisa agriculture as a subject ate nga subject ate n'okubagazisa okukola. Ensi yonna bwe banga genda kujja ekyomugaso mu bulimi yeetaaga tekinologiya ez'omulembe nga naro n'ebitongole ebirala ebikola ku agricultural research gye bireeta gye eggwanga. Particular year we've taken our theme for the annual camp. Weewaawo tukyagenda